okusobaliza ku bajajjaffe obulungi ogana lubaale the divine easy omutola nalankawala na mirembe twatuuse dda olunaku lusuffu nnyo akasana kaakidde ddala eno ewaffe mpozi mmwe eyo kansooke okubayozaayoza mwenna abakyala abali eyo all the ladies in the house happy women's day banange muyogeyoge okutuuka kubonaku mulungi kale mwenna mbeebaza abeekomera ku nkuto ate nammwe abapya nenziramu okubaaniriza n'enkusaba nti kona ku kigaalo ekyo ekitunudde waggulu okone ku kigambo ekyo kigamba mbu subscribe ate teweerabira kate osharinge ogenda kubanga wagidde empiriza zaffe olunaku lwaleero nina ekyenjawulo leero baleetedde omusomesa owakabi ayina ekintu ekipya kyagenda okubanga abasomesa guess who is the teacher nsaba omusomesa weyanjale nze nalongo nalubaale n'abakyala b'ennyanja yes toyina nalongo nalubaale in the house ate leero ayina akali special kale mbasaba abakyala mwenna tusembere kubanga leero kano kammwe kona ku munno okubira ku munno essimu kasheyalinge waba tannakawuliriza kubanga lunaku lwamwe leero lwabakyala era leero mmwe betusazeewo okubanga tubaweereza special offer eno era munzikirize ntwale omukisa guno tubeeko abakyala ab'enjawulo betuweshinga happy women's day mu ngeri y'okubeebaza n'okuba recognizinga nga team divine abakyala tubeebaza okubeera abakyala era nsookera ddala ne maama nalongo nalubaale bweza maama okutubeererangawo maama nalongo wala maama nalongo nabinene maama nalongo nambi maama nalongo namukasa maama nalongo nakayima mama nakayaga maama nakayaga maama nabawanuka mama natemba maama namusoke mwenna maama nanziri maama omulungi nalwoga maama naye nga tugenda mwenna abakyala batulidde mwebale nnyo kulabirira nsi eno mwebale nnyo okubeera ku lusegere lw'abakyala ab'enjawulo tukimanyi tubakaluubiriza naye tutamugumemuko katini kubanga kusinza kwe tugenda okusomesa leero tusuubira bagenda kukyusaamuko mu nkola kale twesiimye okubeera nga ffe tugenda okutuusa amawulire gano gye muli era abaana b'obulenzi mbawa amagezi bambika n'akatambi temukawuliriza kubanga kabamaama saagala nnyo ate mumanye ebyama byaffe abaleke bakawulirize bakawulirize cause at the end of the day beba bakuuma kakati mu butonzi Katonda bw'amala okutonda ebitonde byonna n'abiteeka ku nsi yatonda ekitonde ekikazi n'ekisajja naye ate n'addira ekitonde ekikazi n'akiwa ekyenjawulo era n'ekisajja yakiwa ekyenjawulo omusajja ono mu kutondebwa kwe yaweebwa amaanyi gano ag'ekiwago ate ye omukyala n'atondebwa bambi nga mutonotono era ng'amaanyi gano ag'ekiwago alina amasaamusaamu kati ate olwo n'alyoka aweebwa obuyinza obw'okutonda kati nga ye omwami aliwo okukola authorization eri obutonzi buno nga bw'ogamba nti omuntu ateeseteese wakuwe n'amukuleetera gwe n'authorizinga so n'oteekako signature ekintu ne kigenda mu maaso kati ze embeera z'abakyala ffe tuteekateeka mu butonzi mulimu gw'okubumba gyonna egyo mirimu gyaffe omwana n'afaanana atya gyonna egyo mirimu gyaffe abakyala tusooke tweyozeeze ate twekubireko kalulu bannange muyogeyoge bamaama okubeera nga mutuddemu obuyinza obw'ekika ekyawaggulu ng'obwo kale obuyinza obwo omuntu bwe lwakuwa obuyinza tebugiraawo owulidde ate mumanyi ebya Katonda gwawa amannyo ate amumma ennyama ate gwawa ennyama ate n'amumma amannyo kwegamba embeera n'ebeeraawo nga si ntereevu bulungi ng'ebalansinga kaakati omukyala ono mwe yakolerwa ng'ali mu mbeera ey'obunafu ate mwe yateekerwamu obuyinza n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu ennyo eri ebitonde ebirala byonna ebimwetoolodde kale nno olw'obuyinza obutonda
ate twafunirako n'obuvunaanyizibwa obulabirira ebyo bye tuba tutonze. Kale mu ngeri eyo awo wewali amaanyi gaffe agasookerwako. Katonda yatuwa obugonvu mu kikula era nga ge maanyi gaffe. Omukyala akubirizibwa okubeera n'amaanyi ge, sinakindi tayagala kukozesa maanyi ge. Kugamba twesanze nga ffe ffennyini ffe tweggyako amaanyi gaffe. Ate bagejjako batya? Nga twepampalika, okwewanika, okukikinala kwegamba okweteeka ku bintu bye tutasobola. Tuba tubisobola. Nga biriwa? Statement eyo njagala oginnyonnyole bulungi. Leero olunaku lwaffe. Abakyala tetuteekeddwa kukaalaamuka. Kutya? Mu ngeri y'okuyomba. Gwe tunuulira omulimu Katonda gwe yatukwasa, gw'ogulabamu okwerega? Si gwa kwerega, naye era wano mu prosesi y'okuba ng'oleeta obulamu bikomekerera weereeze. Olaba okwerega ng'oleeta obulamu naalongo obutagoberera mateeka. Mbeera nnyingi ezizze mu nsi muno lwa butagoberera mateeka. Kwegamba bw'obeera katugeze nga okozesa means zaffe ezatuteerwawo culturally nga tugenda okuzaala. Noonya ku kidagala, n'onaaba ku kidagala, n'ogoberera amateeka g'abamulerwa. Togenda kugamba nti nno ogenda kwerega ng'ozaala. Ate nga weeregera ki? Eno mu culture tebiruma. Byonna byonna Katonda yatuteerayo eddagala. Njagala abantu akantu kano obeere very clear about it. Naalongo, nze kino nze nkikugamba. This is on record. Mbamanyi oli mu nnamba gye ssaagala kwogera kweraliikiriza nsi. Kati with all that fact njagala omanye nti ebintu si byakwereega. Era abakyala bakyali mu culture. Okuzaala kwabwe si kwakwereega. Ogenda wali ng'akaana okabyala ng'ovaayo. Bwe bibeera. These are facts. Twogera facts. Bannange ndowooza mukiwulidde bannakazadde. Kugobera amateeka g'abamulerwa. Ffe abakazi tewali kyatukolerwa nga kirina kuba kyamaanyi. Ebyaffe tukozesa bwongo na bukkakkamu. Buli lw'okukakkana ensemanya bambi ono mukazi ng'ekuleetera amaanyi ge ag'ekikazi. Naye kireese obuzibu ffe abakazi kwepampalika ku basajja. Naye ng'omusajja taddibwamu. Omusajja tomwegezaamu. Omusajja tomwepimaamu. Omusajja mugondere. Beera mukyala. Omukyala awo weewali amaanyi go. Tusooke tunywemu ku lwendo luno. Tusooka onywemuko. Tusooka onywemu. Omale ka statement kano. Okanyonyole bulungi. Omukyala takola atya? Teyepampalika ku musajja. Omusajja yaliwa? Omusajja taddibwamu. Baawo oba bano ababa batambula? In this instance twogera ku baawo. Tutunuulira balo. Era ne tutunuulira omukyala ono omufumbo nga tewali nsonga lwaki yali epampalise ku basajja abayise. Abo bayita bannabyewanga. Kati njagala nkubuuze Nalongo mu kati kano kennyini. Omukyala ali wali akubuuza ekibuuzo kino nti kati omwami waba atandise eddoboozi n'alitwalira waggulu n'akalamuka n'anywera n'atandika n'okuwooninga mu budde ng'obwo omwana watta omuwala aba agenda kukola atya? Agenda kusirika. Wanju. Agenda kukkakkana. Omusajja ono buli lw'akaalamuka n'ayambuka. Awo toba wadde bbeetu baami bano kubanga bongera nti bw'akaalamukira ate ye mukazi wattu asirisa ali wali amutunuulidde. Agenda bivaako. Leka naawe. Agenda bivaako. Ngo tuli ku basajja ba 21st century. Abasajja 21st century. Kati no kankubuulire. Oba mulembe gwa Adamu ne Eva. Oba mulembe gwa Kintu ne Nambi.
oba mulembe gwa Bemba Musota omusajja abaddenga musajja ng'era n'omukazi nze siwakana nti omusajja yali si musajja, but this is a situation we are in the house ono omusajja atandise okuyomba non-stop osirese he's not stopping. Oyagala kumugambako ekintu kimu ekikuleekaanya kiki lwaki ondeekaanira awomba mumugize nnyo. No, I'm asking him, why the hell are you shouting at me? That is spoiling the milk. Am I? Yes. Then why is he shouting in the first place? I'm quiet. Yeah. Oli busy oyomba tokomye okwo oyogedde ebitandise okundeetera okugatta otandise okungatta. Okay. Kati otandise okubanga I'm boiling okuva eri ku bugere wansi gwambuka I'm boiling up. Nkugambye you either shut up or what? The next thing you're what? No, I'm letting you know. Don't blame me for what I'm going to do next. This is a man you're talking about. But he's shouting at the woman. What the heck? What else do you expect to do? Kati oyagala nze mukole ntya ayimirire, he gets up there atuleekaanire obwana butandika okaaba. They're busy looking at their father. He's shouting at me. Abamu tebakoma ku ekyo n'asonga n'osonga n'akozesa ebigambo bino wammanga ate otanneegendereza nja kukoba. Then I just have to be shut and I'm not saying a thing to him. Oyinza kwogera ki? Bwebwobudde olowooza omusajja nga atabuse obwenkanidde awo ogenda mugamba ki kyagenda okuwulira? Simugamba kati, you know what? Get out of my face. Waji? Back off. Back off. Oh my God. Back off before you get on my worst bad side. That is before. Don't blame me for what I'm going to do next. Waji? Yeah, that is going to be your fault. Okay. Yes. Kubanga nakugambye ekisooka nasose n'ensirika n'oki ignoringa n'onfuula omusiru. You know people take us for granted. Okay. This is what happens. Omuntu omusiriikirira oba n'omulaga ekisa tugambe azze okunenyaako n'ogambako kakkane ng'omukyala. Because women are facing these challenges. Omukyala nakkakkana n'asirika n'amugamba kino kye wakoze bla bla this and this n'osirika. Then atandika okuyomba. Muli bantu bakulu. Lwaki oba oyombesa munno ebitaggwa, kati omuyombeseza. Then this person is going to get frustrated. And the next thing, naye ogenda mugasa. Aleme kujjukira nti oli bbaawe, agenda kuddamu ekigambo. The next thing you're going to feel insulted. Kati gwe weebuuze ono gw'otuuzizza wano gw'ogamba ebyo ebigambo omuyita muwalawo. Muntu mukulu yatuuka okwetegerera togenda munenyanga nenyo omwana w'emyaka 6. Kyova olaba nabo bayindiza up ng'amugamba kale kolawo kyokola oba oli musajja. In the end babakubidde mu nju. Kati jukira the problem comes in here aba akulembeza obusajja bwe. Wanonza musajja wano this and this. For crying out loud tukimanyi gwe musajja toyina kitujjukiza. No. Kati the next thing nono kyagenda okukola agenda kugamba kale oba oli musajja kola kyokola awo agenda kukola abasajja be bakola basimulula musipi. Unfortunately Nalongo, a man who stands in front of you nakugamba nti I'm the man here but kitaba in good terms such men show no qualities of good men. Ekitegeera like abatali musajja kimala okutuuka okubanga ino kyeyogerera okikujjukiza. Abasi musajja kimala. So ndowooza tugenda kolayo enteekateeka Nalongo tusomese abaana ab'obuwala how to build a relationship, how to maintain it and how to go on with it. Tuleme kubuulirira abaana babuwala olw'ensonga nga babba baabwe tubalese. Bw'oyogedde of course n'abasajja kijja bakwatako. Bw'oyogedde ku this man shouting, so I saw this man ng'ali awo avudde ku mulimu asanze mukyala we osanga oba oli awo yakyazizza basenga be bali awo they are happening. Of course oluusi ayinza okuba talina byabadde alina okukola nga tannabimaliriza. So this man is shouting like he's shouting to a 7-year-old child. Naye ng'ate ono mukyala we gwakola n'oyita mukazi wo ng'ayita muwala wo, that kind of a thing. And sometimes
mu maaso g'abagenyi. Men have done that. Nze I think nti ekintu ekyo okutuuka mu mbeera eyo bwetyo kiva mu kuba nti okuva we mwatandika this relationship omusajja ono tewamuteeminga bulungi. Omanyi when we get into these relationships say we can have an agreement of about 60% is good. Like gwe byokkaanya n'omwami wo nogamba at least he has 60% of what I want in a man. Yeah, he's handsome, he has some kamani. Nalongo ekyakamani okataddeko yakula bulungi ayogera bulungi okay avaayo gyali n'abasajja bakula obulungi nali manya abakyala be bakula obulungi naawe tojja kuleeta kafudumise ogambe mbu tunaa nalongo sigenda kwogera ku nsonga z'abasajja nankula yaabwe oli mulungi webala naye nga kiva mu ngeri gye muzimbyemu this relationship. Nze ndowooza nti at no point omusajja lwalina kutuuka mu mbeera eyo kaabiri mukyala gye bali abakyala najja okomyewo okuva ku mulimu oli ne banno omuzannyamu awo kaludo n'akusalako n'asooka akuwalabulira awo kaludo ako waba nno yaleeza amabeere waliwo bwe bajja nga tebaleeza kati jjukira waba ayomba ate saba waba nga tayonsa olina kulaba abakyala saagala tedde sayidi eyo kati abakyala nze nga maama kyembabulya kiri bwe kiti tuula siriikirira kkiriza nti oli mukyala bw'ona okkiriza nti oli mukyala weebuuze bwe tubeera mu maka abakyala bakola biki kakasa nti ebyo bituukiriza ebikakase nti oli mukyala bw'ona okkiriza nti oli mukyala amaanyi go ag'obukyala gagenda kusituka mu ggwe na buli w'onootuukanga ojja kuyisibwanga ng'omukyala naye buli lw'onoolowooza nti ggwe mukyala ate n'ositula amaanyi nga ga kisajja ogenda kulaba ensi eno bw'ekaluba nga buli w'otuuka bakuyisanga musajja yogera ku bakyala abaagala okulwana kola kikaluubiriza just because wasitula amaanyi kika kirala ate nga ggwe oli mukyala olidde eriyo abakyala abagamba nti nze ndiko amaanyi amasajja fine oliko amaanyi amasajja but situla obukyala obuli mu ggwe obutono bw'oyina bw'onoositula obukyala obutono bw'oyina amaanyi gano amasajja g'ositudde gagenda kudda wali wabbali gagenda kutunuulira ng'omukyala era gamanye nti galina kukukolerera nga mukyala so si kukwambala kukukozesa bya kisajja. Ebyekisajja bitya? Twogere ku byekisajja abakyala bye bakola. Ebyekisajja kati okugeza muyinza okuba muli mu maka naye nga gwe olina ogenda okukola ogula emmere ey'awaka si kyokka ne renti omusasule si kyokka ne fizi z'abaana ozisasule naye ng'oli mukyala. Ati omusajja aba tabikoze nkole ntya? Ateekeddwa okubikola. Ate waaba yesuulirayo bwannagamba enneeyisaayo amaanyi ge wasitula nasitulaga abasajja gamuleetera okubeera ng'ekisiikirize mu maka omwo n'afuuka omukyala ye ayinza obutafuuka mukyala naye n'abeerawo in a passive life like nga tali noticed. Kati tukyogere bulungi Naalongo omuntu akitegeere engeri y'okugamba nti gwe amaanyi agakulimu ag'abasajja amasajja mu ggwe ne gateekinga over ennyumba yo oli ne baba nga tebamulabawo nga bano be basajja mu nju aba same time ate gwaliwo nga mukyala n'okola byombi n'obikola but in his presence nga naye waali and the next thing you'll be complaining. Jjukira bo beekolerera. So tulabye abakyala bano Naalongo omukyala n'abeerawo nga MP nga MP ng'avaayo n'agenda ku rallies n'ayogera biwanvu naye nga talina amaka ge era nga garaninga very well just because nti ye bwadde waka akimanyi nti ono musajja. I don't want women to mistaken this feeling nti twawule omukyala okukola n'omukyala okukola ebintu by'ekisajja. Oli ayinza saagala omukyala wanaamala owuliriza ka audio kano agambe nti batugambye tutuule abasajja batukolerere. No, that's not my point. Njagala omuntu akitegeere nti
amaanyi amasajja agatudde mu ggwe wona agakulembeza ge gagenda okubeera on top. Gagenda takinga over. Kati obuyinza bwo obw'abakyala budde mu keesi. Kati awo ensi opambane empambane. Ng'abakulaba musajja abakulaba. Bannange nkubuulire nga buli wootuuka. Ate okimanyi nti no batera n'okuyita omusajja. Ng'ate bakulaba oyambadde ebiteeteeyi. Exactly. Onagamba no sorry mbadde mmanyi newakubira essimu gyabaleko ssebo. Ogamba simanya njogera nga musajja. No, ekyo kitiibwa ky'abambejja. Mbadde okusayidi eri abakyala mu mbeera zaabwe ez'okubanga basalawo bakulembeze. Bamaama nze nga nnyammwe kino yentanda gye mbasibirira. Mukkirize nti muli bakyala. Gonda. Fulamu akadde. Tomugambye nti agonde abeeko waakoma. Muwe ekitiibwa. Mufeeko. Mubudeebude. Mutonere. Kugamba tewaliiwo kabi kali mukutonera musajja. Mugulire ice cream. Mugulire engoye. Ne weba mmotoka osobola ogimuteekamu. Muteeke mu katiketi. Nze kinuma is finding abakyala nga batudde mu bukiriki bwabwe ne bagamba okimanyi yakutte sente n'aziteeka musajja n'amuteeka mu tiketi. Sitaani kyalimu ekyo bakazi mwe bannange. Omusajja wuwo muteeke mu ssente mugulire engato ez'akabi. Ku ssente z'akuwa. Ku ssente z'akuwa bannange nkiddamu. Ssente z'akuwa savingako mugulire ebintu byakabi mu surprising. It is okay. Mulage kubanga kati wane wakagwe mukyala yeye mwami. Oli okolaba obuwoomi bw'okubeera omukazi. Obuwoomi bw'okubeera abakazi bannange sajja agenda okukolerera. Kati kapati akakyasinza okunyuma ng'oli mukyala nga omwami akubooza. Simanya bino sigenda byogera ku mpewo. Ebyo tujja byogerako nga tugende ku mpewo. Really? Happy Women's Day. Kale mbutuufu. Nalongo sincerely tweteekemu eno tubeeremu eno embeera nga ewaka wasalawo okubeera omukyala omusajja balina n'etendesi egamba nze mukyala wange ebyo tabisobola nze owange tasobola okukakaalukana. So for them nabo bakimanyi naye omulaga nti gwe munnange bino obisobola. Era Jabere yagamba munnange omukazi nze omukazi wange talwala. Omukazi owange asobola opambana. Ayambalira buli kimu era ebimu bimulekera omukazi n'alwana entalo. Naye nga yakimanyi bulungi nadda mu buliri n'amanya abo abakonkonyo jjabba kwasaganya. Lwaki obakwasaganya ng'ali mu buliri? Come on, muleke ayambale ekitiibwa kye, muleke akwasaganya obusajja bwe naffe ekitundu kyaffe ekyobukyala ate tusobole okubanga tukyeyagalira. Mufumbiro ne muddiro of course tulabikiramu ng'ebimuli. Kugamba buli mu nnyumba buli wamu ne mu kisenge kyaffe. Of course ne bwe tutambula. Buli kimu kyaffe. So looking good is part of this game. Looking good. Bulungi kwegamba ng'omukyala. Naye maama n'osala akapata. Omukyala n'osala akaviri konna ne kagwako. Ne earring n'ogyeddira ku ssente z'oyina. Weeteekemu ku ssente. Omanye nti olabika bulungi. Oweesa omwami w'ekitiibwa. Obulidde kugamba n'abakyala bano bafune ensonga lwaki balina okukuliraana. Anti kati gw'ogenda n'okwata ebintu by'abakyala nga byeweddira. Nga toyagala biteeteeyi. Empale zaakufuukira empale. Oyambalanga musajja. Enviiri gwe tozaagala. Olabanga ebikumalira obudde. Bino ebyaffe by'abakyala ebyokubanga budakiika twepimpina. Nze sikiinaamu buzibu oba kikwetaagisa kwata mu kizigo kikwatemu. Kola buli kyetaagisa okakasa nti ofaanana omukyala. Abasajja musobole okubalumya. Gano ge maanyi gammwe. Temwegayalirira. Leero lunaku lw'abakyala kakasa nti onyirira, kakasa nti weetega mu ngeri ey'enjawulo, weetege balo, teweetega abasajja abalala. Ojja kuleeta embeera mu ggwanga. And most of all,
mumanye bajjajja. Okumanya bajjajja abo abakyala balina emirembe gye baleeta mu bulamu bw'abakyala. Gwesembeza bannaalongo ekikyo ojja kubanga okiggala. Bagambe bamaama kati tukoze tutya, bajja kuloosa obukomo, bajja kuloosa obuntu obw'enjawulo. Gwe balage nti kati oli friends nabo olidde naye mwe bukiseera ne mukoolanga basaalongo. Ne bakoola amaanyi amasajja gokka ne gabatabala budakiika bo bakoowola baami. Kwegamba abakyala ne babalakirira emabega. Ate nga nze ndowooza ffe ng'abakyala amaanyi gaffe gandibadde mu kubanga tukulembeza abakyala bano kuba batutegeera. We are all women. Okay, yes tuyinza obba tetubafaanana nnyo naye bategeera omukyala kyayitamu. Kyayayaanira okubeera olidde. Oba oli awo nga bayitira ewaabalo nga bamugira ng'akuleetera kano akamotoka koyagala bannange. Nene mwita basaalongo. Ate bwe bajja mu kaseegu yasazeeko. Naalongayo tetugendayo. Tulina okulunakula abakyala. Bane tubaagala nnyo bamaama bannakazadde mwabayimirizaawo ensi yattu Uganda era omulimu ogwo temugulagajjalira. Era twogedde ne tugamba nti amaanyi gaffe gali mu bugonvu bwaffe. Muzuule obukyala mu mmwe mujja kulaba ate ng'ensi ekyusaamu mu ndaba gye bakola. Ayagala okwebuuza akabuuzo ak'ekyama nga weebuuza nti nalizudde ntya amaanyi gange ag'obukyala kuba ku ssimu eri awo tujja kubanga gwe atabimanyi tukubuulira amaanyi go ag'obukyala butya bw'osobola okubanga. N'emikolo gye giri gye tukola egy'enjawulo okuzuukusa amaanyi gano amakyala mu ffe. Agamu gali dormant. Gali so dormant. Mwagira nnyo abaami ne baba bali all over you. You know? So you need to have some women around you. Bakuleetera okufiiringa nti olyeko kuzaaka weweevu n'ebintu by'okubeerawo nga mukaaba buli kiseera. Nze tebampa, Nalongo tebampa, mbadde n'omusajja ono kati myaka 5 ayira ssente empa n'enkadde naye tampa, talaba nga nze asaanira. Oh my God, tuzuukusa amaanyi g'ekikyala tweyagale. Why not? Ffe abakyala twatondebwa kwagalibwa, twatondebwa kubanga tuweebwa, tulabirirwa. Ogwo si musango gwaffe. Abaami temunyiiga era wazira mukole nnyo. All the men abamanyi nti buvunaanyizibwa bwo okulabirira mukyalawo. Exactly. Nange Saalongo sijja kubyogera. Kanve ku mpewo ojja kunjogeza ebyama. Actually mbagaiza olunaku olungi. Kale banaye happy Women's Day. Mubeere bulungi, tubalinze okulaba nga muteekateeka amaanyi gammwe amakyala. Ogenda sibulanga tuyogedde ku nsonga ya jajjaffe Muwanga. Jajjaffe Muwanga. Sorry. Bannange jajja Muwanga lwaki tumwogeddeko enkya. Jajja Muwanga omwaka guno tugenda kumukolera omukolo gwe mu Gwokusatu nga bwemanyi tutera okubeerayo n'omukolo gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 23. Abatuuka tutuuka nga 22. Kale mwenna abandyagadde okwetaba ku mukolo ogwo. Mukuba kasimu mumanyi obukulu bwa jajja Muwanga. Yavunaanyizibwa okulaba nga tuwangaala mu nsi muno era ne tukola byonna n'abiwangaaza, n'awangaaza emirimu gyaffe, n'awangaaza omukwano gwaffe. Buli ekirimu okuwangaala kikwata ku jajja Muwanga era ye yawanga emitendera. Kale nno njagala mwenyigire mu nsonga eyo nnyo tusobole okubaako kye tuwangaaza. Gwagamba nze siwangaaza relationships, siwangaaza mirimu, siwangaaza ki. Jajja Muwanga nga March 23 tugenda kubeera wano e Bugaba Ssese. So nammwe bonna abandyagadde okukola contributions, bookings, n'abagala okwenyigira ku mukolo, ensonga zinatambula bitya, enamba eri 07065559 for the details. Kale tubasabira omutonzi abakuume era abaagaliza obulamu obulungi akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.